okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3ABN, weebale nti oli wamu naffe enkyeno ey'olwaleero mu programu yaffe n'eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Nga otukoze bulungi bw'osazeewo kuba naffe enkyeno. Nze nno aliwo okuyisa mu programu eno, nze omuddu wa Katonda Mukadde Sawulo Muyiggwa Mubanda, nga mpeereza wali Kampala Central Church SDA. Nyongera okwebaza nti oli wamu naffe, ate era ne nkusaba nti olw'okuba nti gwe omanyi omugaso gwa programu eno, ate oyongere okutegeeza abalala, mikwano gyo, b'eŋŋanda zo, basobole okuba nti nabo bafuna omukisa. Ekyo gwe kye weetwalira ate nabo basobole okukifuna. Twaweebwa bwabuwa naffe ate tetulina kubaako kye tusuubirwa oba kusasulwa olw'okubanga tutegeeza abalala ku bigambo bya Kristo. Kubanga ekitubeezaawo ku nsi kuno ekisookera ddala kwe kuba nga tutuukiriza omulimu Kristo gwe yatulekera mu Matayo 28:18 ne 19. Tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri nga tubayigiriza ebyo bye yagamba abayigirizwa be, naffe bye tusoma mu Bayibuli tugende tubitegeeze abalala. Kale nno tujja kwewunga eri Kristo oyo atuwa omwoyo we eyawandiisa ebyo ebyawandiikibwa bye tugenda okusimbako essira, ate naffe leero mu kiseera kyaffe tusobole okubitegeera. Katusabe. Weewaawo Mukama, tuli banafu era tetugwanidde, naye otukkiriza okuweereza ate n'okugabana ku ebyo bye wawandiisa ng'oyita mu Mwoyo Omutukuvu. Tusaba nno mukkiriza gye ate n'olwaleero atuyigirize era tusobole okuba abawanguzi. Yogera ng'onkozesa ate ekigambo kyo kireme okuviirayo obusa. Weebale okuwulira Kitaffe, kusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkyeno ey'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ensolo ey'okuzikirira. Ate olunyiriri lwaffe lusimbuddwa mu kubikkulirwa. Tukyali mu ssuula 17 nga luno leero tugenda kusoma olunyiriri olwo olw'omunaana nga lugamba bwe luti nti ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo, era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. N'abo abatuula ku nsi balyewuunya. Abatawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo, bwe baliraba ensolo ng'aliwo era nga tekyaliwo, ate
eribaawo. Omutwe gwagambye nti ensolo ey'okuzikirira. Kino kitegeeza kituzze nga tulaba ensolo eyo twalaba mu kutandika omukazi omwenzi ng'afunye obuvumu obwebagala ensolo eno ate n'aba nga yagiri mitambo. Kaakano ensolo eyo gye twalaba nga mu butuufu yandibadde etiisa okwebagalwa, ng'era abantu bangi bwe tutya ensolo ez'enjawulo, naye newankubadde nga yantiisa naye ate nayo si yakubeerawo lubeerera. Ensolo ono eriko ekkomo kubanga tutegeezebwa nti ejja kuzikirira. Kaakati engeri ki gy'eneezikiriramu gye tujja okwogerako. Ate era bw'ebanga yakuzikirira kitegeeza ki gye tuli? Kubanga bwe twamaze okulaba omukazi oyo omwenzi agyegasseeko, yeegasse ku Ruumi nga ate nga bafunyeeyo n'abalala ababeegasseeko be twalabye abawala ba Babuloni. Kitegeeza nti ensolo eno bw'ezikirira ate ejja kuzikirira n'abawala ba Babuloni. Kaakati gwe leero oyinza okugamba nti siri nsolo, n'ate bw'oba muwala wa Babuloni era oba kitundu naawe ku nsolo eyo. Era kitegeeza nti singa eneeba ezikirizibwa naawe oba tojja kuwona. Kaakati nno kwe kulabula okwo kwe tufuna enkyene ey'olwaleero, ate kwe tulina okutwala eri abaana ba Katonda abatannawulira ddoboozi okudduka Babuloni okuba nti bawona okuzikirira. Emirundi mingi tufuna okulabulwa, tusomye ku stories bano bannaffe mu America abatera okufuna emiyaga gino egy'amaanyi. Mwattu bannasayansi bamanyi okutuuka ekiseera ne balabula nti omuyaga gujja, call it tornado, naye abo abeesigiriza ne bateesega era weesanga nti omuyaga guno gubatwala. Ffenno tufunye omukisa nti tutegeezebbwa nti waliwo ensolo egenda okuzikirizibwa. Weewaawo Mukama yatusaasira, abamu twagidduka, naye ate era tetweyibaala kuba ate tufunye bannaffe bangi abaddiridde ne baddayo kuba yo y'amaanyi. Twalaba nnaku nga 2 emabega nti teyagala kufa yokka, era erwana okulaba nti esikiriza abawerako. Kati leero oyinza okuba nga yes si gy'oli, naye ate tekikweyibaaza bw'oba nti teweenywezezza ku Kristo, oyinza okwesanga nti oba eri awo ate oluvannyuma ensolo ekusikiriza ng'oli sayidi eri. Ekyo kikafuuwe. Amangu ago obulimba obw'ensolo eno tulitandika okubumanyiira.
twali tulabye ku njogera eno mu kusooka nga nnyonnyola ensolo eyakubikkulwa 13. Yes, obulimba bwe bulwawo butandikwa okumanyirwa. Ekintu ekyali kimanyiddwa nga eky'ekivve ne kitandika okulabika nga ekiriwo. Gw'obadde oyita ensolo n'otandika okuga nti ati naye era ffenna tuli Bakristaayo. Naye ng'ate oluusi yes ffenna tuli Bakristaayo naye ng'omu yeeyita Omukristaayo. Waliwo ka advert kentera okwagala kaga nti kino saagala kikolanga Samona naye njagala Samona. You know, so kaakati obulimba oluusi bwe bulwawo otandika okuwulira bantu nga bagamba nedda ffenna tuli Bakristaayo, tekirina buzibu oba bwe ŋŋenda eri bwe ngattirwa eri oba you know. Naye ekyo tukyegendereze kuba tulabuddwa. Olunyiriri lugamba nti nendaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Olunyiriri olwokusatu mu ssuula 13 eyakubikkulirwa nti ekiwundu yafumitibwa ekiwundu ne kiwona. Era ensi ne zeewuunya. Ensolo eriwo obwa paapa tumanyi nti weebuli yaliwo emyaka giri, era obuyinza obwafuga mu myaka egyezikiza dark ages obwa paapa bwaliwo, era bantu bangi baafa okusinziira ku maanyi bwe bwali bukozesa abaali Abakristaayo Protestants bangi battibwa mu kiseera ekyo eky'ekizikiza. Naye oluvannyuma lw'okufuna ekiwundu ekyokufa mu 1798 tekyaliwo. Mu mwaka ogwo tumanyi bulungi paapa yawambibwa era obwa paapa ne bufunamukko okudda emabega bwafuna ekiwundu. Kaakano olw'okubanga ekiwundu kyayo kizze nga kiwona, yakuddamu mangu nnyo okubaawo. Yes, emyaka gizze gitambula era kwokuba kati bulina amaanyi era bugenda bweyongera amaanyi. Nate obuyinza bwayo buzzeemu okukula era okufaanana okuzuukira okw'ekicupuli bugenda buddamu mpola. Era omuntu akyayinza okulowooza nti kaakati buddidde ddala engulu. Wabula ku ntikko y'okudda kwayo ng'egenze ekiwundu kiwona bugenze buddamu embavu, ensolo yakugenda mu kubula. Era kwe kugamba nti yakuzikirizibwa. Ku luno ng'emaze okulowooza nti ezzeemu amaanyi, ensolo eno yakuzikirizibwa. Ensonga eno nkulu nnyo. Tulaba nga omulabe wa Kristo
naye alituuka ku nkomerero ye kubanga ayitibwa omwana ow'okuzikirira. Ne Sitaani twategedde nti awa ensolo amaanyi, ekiseera kijja kutuuka naye azikirizibwe kubanga Bayibuli emwogerako ng'omwana owakubula mu Basessaloniika ekyokubiri essula eyokubiri olunyiriri olwokusatu. Sitaani atubonyaabonyezza nnyo mu ngeri nnyingi. Bantu bafiiriddwa, bantu bali mu nnaku, bantu bafiiriddwa ebintu byabwe. Okubonaabona okwo kwonna kujja kutuuka ku nkomerero kubanga abikola ajja kuzikirira, si wa kubeerawo ennaku zonna. Era afaanana nga ne Yuda. Ate waliwo n'ekifaananyi kino eky'enkukunala eky'ensolo eyokuna mu bunnabbi bwa Danyeri. Danyeri naye alina ensolo gy'ayogerako eyokuna nti nentunula, bino Danyeri yabyogera nti nentunula okutuusa ensolo lwe yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa neweebwayo okwokebwa omuliro. Danyeri 7:11. Ensolo ejja kuvaawo era eyokyebwe omuliro. Enkomerero ey'obubonero buno obusatu nga bwonna butegeeza bwa Paapa kuliba kuzikirira. Yes, waliwo ebintu ebibaawo n'ogamba naye kino kisoboka. Oba oyinza okutunuulira kati ekkanisa eno gye twogerako, omukazi omwenzi nga mu butuufu amaanyi g'erina mangi. Twogera ku buwumbi n'obuwumbi bw'abantu, naye kye tulaba ng'ekitasoboka kisoboka. Abaaliwo mu biseera ebya COVID kyali tekirowoozebwangako nti ensi eyinza okutuuka okubanga yonna eri mu lockdown, ng'ebisaawe by'ennyonyi bigaddwawo, ensalo zigaddwawo mu nsi yonna. Ekyo kyali kizibu okufumiitiriza, naye kyabaawo. Kale nno kati njagala gwe andaba ayinza okutunuulira ebintu bino oba n'obiwulira ne birabikanga ebitasoboka, naye eri Katonda tewali kitasoboka. Ate Bayibuli ezze ng'etulaga nti ebyogerwa Katonda by'asuubiza abituukiriza, na kino kijja kutuukirira. Kale nno nga tukiwulidde tuleme okugumya emitima gyaffe, tuleme okukakanyala, naye tugonde. Tuleme kubanga ndiwulira akawuka ako, ndiwulira ke tusomako nti katandikira mu kasooli, ne bakagamba naye wandivudde mu kasooli ne kagaaniramu, ne batuuka omukungula bamususa baanikako, ndiwulira n'agaaniramu. Era n'okuteebwa mu sepiti ne batandika kufumba, ng'okusooka ekibugumubugumu ekyo kiwulikika nga kimazeewo empewo, nga kiringa ekireese essanyu, n'ate ne kyeyongera okukakkana nga ndiwulira takyasobola kuba ng'avaamu, era n'azikirizibwa. Tulina omukisa leero nti tuwulira obubaka buno, tuwulira okulabula kuno nga wakyaliwo omukisa oguva mu Babiloni
okudda eri Kristo mu kanisa ye, ekkanisa ye ey'amazima, ekkanisa ye eri ku mulamwa ogw'okugenda mu ggulu. Naye singa tunesikiriza ekigenda okuddako Babiloni wamu ne bawalabe, Babiloni ekinene kijja ggwa, era ate si kugwa kyokka naye n'okuzikirizibwa. Yes, Bayibuli etegeeza nti kaakano geraageranya olunyiriri lwa leero lwe twasomye eri kuno kusoomoozebwa nti yes, twasomye eri olunyiriri nti ensolo gye walabye era nga tekyaliwo nti ejja kuvaawo. Kaakati atugamba nti bw'olugeraageranya ne kubikkulirwa 13:3 wamu n'olw'omunaana, tulaba nti ensi eryewuunya ensolo, kireetere buli omu okugisinza oba okugoberera ensolo. Egenda kuleeta amaanyi mu kiseera kino nga tennazikirizibwa, eyagazise buli omu okuba nti agisinza oba okugigoberera. Naye leero tuweebwa ensonga lwaki ensi yeewuunya, kwe kuzuukira kw'ensolo okw'ekikuli, okudda kwayo engulu okw'ekyamagero, kwa kuleetera abo abatuula ku nsi okusamaalirira. Yes, abantu bagenda okulaba ng'ensolo eno ezzeemu okufuna amaanyi ago ge yalina nga tennafuna kiwundu, butandika okugamba naye ddala ensolo eno yaliko endwadde, nti abo bye baliko aboogera nti yaliko endwadde bali ku byabwe. Nga olaba amaanyi, nakugambye ng'oyogerera ku buwumbi n'obuwumbi bw'abantu, essente, ebyobugagga, amaanyi, nga toyinza kulowooza nga byonna biwuniikiriza era nga toyinza kufumiitirizaamu nti kwokuba okuzikirira kw'ensolo eno kusobola okubaawo. Naye ng'ate Bayibuli etegeeza nti ekiddako oluvannyuma lw'ekiwundu ekyo okuwona kugenda kuba kuzikirira. Gwe nange leero abawulidde ebyo tulina okuba nti nnaku zino bakiyita kwebeereramu, nga twebeereramu nga tuwulira ebitulabuddwa ne tudda eri Kristo. Abataligisinza beebo abo abatalisinza nsolo eno beebo abantu abawandiikibbwa amannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Ebyawandiikibwa bulijjo tebitulekera nga tebituwadde essuubi. Walibaawo abo abatalilimbibwa nsolo. Yes, newankubadde nga ensolo ejja kulimba bangi. Twalabye nti yes, omukazi omwenzi akutte ekikompe kyekyo ajja kwagala buli nsi zonna okunywa ku kikompe ekyo. Naye Bayibuli etegeeza bulungi nti waliwo abatajja kinywako. Omulamuzi omwesigwa wadde nga ensolo eriddamu okufuga ensi eno, nate nsaba era kwe kusaba kwange kusaba ku nti tujjukirenga ekigambo eky'obunnabbi kye tuyize olwaleero nti Mukama ajja tuwanguza bwe tunaaba tukkiriza okudduka Babiloni ne tudda gy'ali. Katusabe nga tufundikira ekyokuyiga kino. Katonda omulungi ogulumizibwe otenderezebwe. Weebale Kitaffe nti Omwoyo Omutukuvu yawandiisa
yayamba kwaba bandika ekitabo kino Bayibuli. Twebaza okulabula kwotuwadde Kitaffe, tusaasire Yesu Kristo bw'anaabazze tube ku sayidi y'abawanguzi, ate tuwe obuvumu okubanga tubuulira abalala bangi ku bubaka buno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.